Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza kulikayo obwakedde kulisaayo najjo sinza okuba nga otuwuliriza webala emirimu egyo gyogenda mu maaso n'otutuusaako engalo munamwena bali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo kaakati nno mawulire ga ssanyu okuva eri mu DRC mawulire ga ssanyu eri abakongo bonna abannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo mawulire ga ssanyu eby'ensuso olwa bayeekera ba M23 okuvaayo ne basuubiza Democratic Republic of Congo government ng'e bagenda okuyingira mu peaceful deal okusizinga fire deal eno egenda kubeera nga yakusizinga fire gwe mukwano gwange ali yampuliriza oluvannyuma lw'ebbanga eddene okwekulungula nga bayeekera bano aba M23 bakombye kwerima nti bo tebagenda kussa mukono ku ndagaano y'okusizinga fire ne gavumenti eno eya Democratic Republic of Congo olw'ensonga nti nno yalemererwa okutuukiriza demands zaayo. Oli ku Yugi Updates TV gwatanatoyongako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako mbakubiriza ogera maaso n'okukona mu kadde kakuyambeko nnyo okuleetera notification message saako n'okufollowinga buli ebigenda mu maaso osobole okubeera nga oli updated ku channel eya Yugi Updates TV. Abali e Bulaaya, Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, Canada, America, UK mwenamba lamusizaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kati nno oluvannyuma lw'abayeekera ba M23 okusayininga ku ddiiru eno gye bagenda okuba nga batuulamu okuteeseganya emirembe okuzza emirembe n'okutebenkeza emirembe mu Democratic Republic of Congo mawulire ga ssanyu eri abakongo saako ne gavumenti ya DRC kitegeeza wano President Felix Tshisekedi owa Democratic Republic of Congo agenda kuba nga afunamu kamwenyumwenyu oba n'okufunamu akaweerero lw'ensonga nti adde bamufuukidde akayinja mu ngatto basazeewo okuponduuka basayininge naye peaceful talks jjukira nti n'ebbanga ddene dialogues zize zituulibwa zikolebwa summit meetings zize zituulibwa okutandikira eri mu kibuga Dar es Salaam eri mu Tanzania naye nga n'ezo peaceful dialogues tezaavaamu kalungi konna jjukira nti no dialogues ezo zaali mu kibuga Dar es Salaam mwalimu ebibiina eby'enjawulo amawanga ag'ebibiina eby'enjawulo omwali SADC South African Development Community omuli amawanga agegattiramu nga South Africa, Malawi, Tanzania n'amalala okukosa n'ekibiina kino ekya East African Community omuli amawanga ga East Africa agekuumira mu kitongole ekyo mu kibiina ekyo okusobola okulaba nga gadissolvinga conflicts ezigenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo saako ne mu East Africa okutwalira wamu. Wabula dialogues ezo tezaavaamu kalungi yadde n'akamu nga ne gwe baali bateeseza okuddiza emirembe mu ggwanga lye Felix Tshisekedi teyakiika mu dialogues ezo wabula abayeekera ba M23 baagano zikiririzaamu nabo bennyini baagamba nti no tetwafuna ku reforms zaaveeyo era tetwamanya kyakolebwa era byonna ne bagamba nti no peaceful talks zonna n'eddiiru zonna ezikolebwa nga abayeekera ba M23 tetuli involved eyo mba mukola byammwe emuma mufuuyira ndiga mulere mba mu malaga mbulago wabula oluvannyuma twalabwako eggwanga erya Angola eggwanga erya nga lisazeewo nalyo okutuuza dialogues zaalyo okuteeka meeting nga agenda kukola enteeseganya era baakoowola Felix Tshisekedi saako n'abayeekera bano aba M23 basobole okuba nga bakiika mu kibuga ekyo ekya Angola basobole okuba nga bateeseganya emirembe era yali mediator ye president wa Angola yali mediator yali omukubiriza wa meeting eno era ya facilitating buli kimu ekyagenda maaso naye kyabamalako enviiri ku mutwe oluvannyuma lw'olunaku lwennyini olusembayo nga n'abayeekera bano bazze bakirangirira nga bakyetemye nti bagenda kuba nga bakiika mu meeting eyo wabula ku ssaawa envanyuma baagamba ffe nga twagenda kulabikako nga meeting eri abakulu balinda abakulu be bagenda okuba nga bateeseza emirembe bayingirewo abayeekera baakabatema nti ffe okusinziira ku buzisa bwe mututaddeko ku sanctions emututaddeko n'okuba nga mwewera nkolokoto okukwata abakulembeze baffe tetugenda kuba nga tukiika nkuŋŋaana ezo ate n'ekirala President Felix Tshisekedi yagaana okuvaayo okulangirira mu publicly nti agenda kutuula n'abayeekera ba M23 ateesiganye emirembe
jukira nti no ne Kisekedi ono azza akyogera lunwe nti etasobola tula ku mmeeza yemu n'abayekera bana ba M23 kubanga yita batwala nga bayekera abatwala nga batujju ba territories agamba olw'omusaayi n'omibiri gy'abantu egiyiise obulamu bw'abantu ebbanga eryekulungudde bukyanga bawamba ebitundu ebimu mu Democratic Republic of Congo abantu obulamu bwabwe tebusobola kubanga bwafiiridde bwereere era tesigala kuteeseganya nabo wabula kino kyalabibwako ng'embeera yayongera kusajjuka era abayekera ba M23 nagenda mu maaso n'okuwamba ebibuga ebirala butown omwali nga Walukale wabula kino kyakuba ekikwe Democratic Republic of Congo government era n'ejulirira okusizinga fire tuze tulabako enfunda eziwera bannamateeka oba abakulembeze ku ludda olw'opposition olwagala okuvuganya gavumenti ya Kisekedi omuli Joseph Kabila azze ng'alumiriza Felix Tshisekedi nga wali ekizibu kya Democratic Republic of Congo era ng'agamba abayekera ba M23 si kyekizibu wabula ekizibu kya President ono Felix Tshisekedi okugaana okutuula n'abayekera bana ba M23 okusobola okulaba ng'addiza bannansi b'eggwanga lino emirembe ng'era ng'amaanyi ali mu kwewaga bwewazi ng'ali mu kukola malala ku bulamu bw'abantu wabula twalabibwako nga bano ababiri bayitiddwa mu kibuga Duha eri mu Kata omulangira baatula naye balabirwako President Felix Tshisekedi saako ne Paul Kagame jukira nti no Paul Kagame ono alumirizibwa okubanga ya backing abayekera bana ba M23 nga yabawo obuyambi yasinga okubanga abapikamu era amawanga ga Western countries gazze gakyogera lunwe nga gasonga mu Paul Kagame olunwe asobola okubanga withdrawing troops ze okuva mu Democratic Republic of Congo saako n'ekitongole ekya United Nations kizze kimulumiriza amawanga gano mwe gateesa sanctions ez'enjawulo nga gagenda maaso n'okuteekako akazito eggwanga erya Rwanda okubanga tebakyamuwa buyambi yadde n'akamu n'akeddaga nga mugamba twetaaga withdrawing amajeego okuva mu Democratic Republic of Congo mu bunnambiro wabula kyonna ekyava mu nteeseganya mu kibuga Duha tetwakimanya wabula twalaba nga abayekera bagenda maaso advancinga mu territories ez'enjawulo oluvannyuma abayekera bana ba M23 nabo balabibwako nga bali eri mu kibuga Duha mu Kata nga bagenze okuba nga bateeseganya kyonna kye bateeseganya tetwakimanya wabula oluvannyuma lw'ennaku ezeekulungudde bazze bagamba nti nno baagala kuddayo mu Kata asobole okuba nga bateesa emirembe bamalirize conclusion discussion ez'okutebenkeza emirembe mu Democratic Republic of Congo wabula kati olunaku olwokubiri bano balangiridde abayekera bana ba M23 nga bagenda okutuula mu peaceful deal okusizinga fire eri na government ya Democratic Republic of Congo tetumanyi oba Congo government yatuukiriza demands z'abayekera bano era tusaba tugamba kinaabeera wabula yenga mediator wekata mu kibuga Duha yagenze maaso n'okukubiriza abakulembeze b'ebitundu saako n'abakulembeze b'amadiini bonna okubunisa enjiri ey'essuubi eri abannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nti emirembe gigenda kuddamu gitebenkezwe era bakubiriza ne medias zonna okusobola okulaba nga basaasaanya enjiri eno okusobola okulaba nga wabaawo essuubi eriddizibwa mu Democratic Republic of Congo kubanga emirembe gigenda kuddamu gitebenkere mu ggwanga eryo oluvannyuma lw'abayekera okupondooka era ne bawa gavumenti ya Felix Tshisekedi essanyu nga bagenda otuula mu peaceful ceasefire gwe mukwano gwange ali eyampuliriza olowooza kinaabeera enfunda nyingi tubalabyeko nga bagaana okutuula n'okukiika mu peaceful talks ne gye buvuddeko emabega United Nations yategekawo meeting ey'okutuula okuteeseganya mu kibuga kyabwe kyennyini kindi kye baatwala ekya Goma naye abayekera bano baagaana okukiikayo olowooza ku luno munaavaamu akalungi yes nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa UG Update TV mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK abali mu South Africa abali ku muliraano mu Kenya Nairobi abali mu Canada abali mu Dubai mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV kakati nno era mu ngeri y'emu
twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga
nedda wabula tutunuulira nnyo point eno nti kyetugenda oba kyetulwane kyenfuna kyengwanira mutuufu ogenda nowetunulamu nolaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga gwe munnansi kyoba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo kyofuna kyogwanira. Ekyo kyekibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka kyofuna kyolwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.